Number Samuel Mutaya. I'm 17 years old. My father is called Honorable Geoffrey Mutaya. Ekingese wano olunaku lwaleero kale ngana okubeerako naye nga nina further weeks bbiri zezibulayo zokka tutandike ebibuuzo bangi nkwegayiridde. Omwana oyo muwala wa Geoffrey Mutaya agamba nti taata we tamulabirirangako, agamba nti taata we tamuwerera, agamba nti bula weeks bbiri ebibuuzo bikolebwe naye taata we ate masimu tagakwata ayise ku media. Mu bigambo bya taata naye muyina maasawo agamba nti omwana ono bamukozesa, agamba nti omwana ono yamusasulirako ne fees n'agenda ku ssomero n'alwana n'abasomesa. Emboozi eno mpaavu naye njagala ogyetegereze bulungi nnyo. Mu mboozi eno abantu abamu bali mu kugamba nti wano waliwo alimba naye ebyaddala ogenda kulaba omwana ono emboozi ye njagala osooka ogiwulire mukati wano wafukamidde n'asaba taata kati nnyo nzije nkweza ate kyendabyemu ogenda nawe kumpa kyolabyemu. Ziriyo ku ssomero osome ayibuze ebibuuzo bya ssomero kyekyoka kyonna zenga ino ye last option nga ye option ekakaka gyensigaza because you have tried everything kyomanyi kyomuntu kyose. Ddala kituufu Honorable Geoffrey Mutaya asobola okubanga talabirira mwana ono. Geoffrey Mutaya ne mukyala we Irene Namatovu bayina abaana be balabirira, bayina bwe baserabidde, bayina nezoyita homes oba zino foster homes oba ekitongole ekirabirira abaana batalina mwasirizi. Abakulu abo ababiri babayina era abaana abo balabirira azza bagobera osobola okubanga wamma okkiriziganya nange. Essaawa n'omuwala wa Geoffrey Mutaya agamba nti taata we yamwabandoninga ne bw'amulya bulizi ku ssimu eddoboozi lye ebyaddala ajjako bujja. Omukyala ono yamuzaala mu mukyala abangi gwe bamanyi nga Nice and Lovely. Ebiseera ebyo amubijjukira bulungi nnyo. Omwana taata yagamba nti omwana ono yamusasulira ne ku ssomero assomero lyeyo Masaka agenda kubanga alyogera ndirabiddemu kati njagala osooka owuliremu. Wabula mu bigambo by'ono omwana simanyidde ddala naye nga Geoffrey Mutaya oba tulabira omwana muwereyo fees abulayo weeks bbiri akole ebibuuzo bya senior fu. Naye nga mu bigambo by'omwana nze ndaba omwana alina birala byayisaawo. Sooka olabemu naawe gwagenda okumbwira mu comment section oba nze njirabye bubi. Bandibadde engeri gye bamutadde mu kamera bandibadde bamumpa nabiri eno omwana mukulu alina emyaka wa 17 tubeere naye amanyi ekika ki. Nze nina abaana b'abaganda bange basoma bonna. Ffe twazaalibwa abaana 13 mu lubuto lwa maama ne kufaako 10. Kati gwe tandika okulowooza nze mulenzi ali okwaba 10 abaafa abaana abo bonna basomye nga mbalabira bulungi abaana b'abaganda ng'aba abantu abalala be mbasobodde sasula bitundutundu naye nekanga nga bakoze eki nga basomi bangi newaka wenyini ewange weebali nti kati oyo tasobola kunnema balibyo muzzamu ebyo bamukwate bamumpe abeere mbanne abeere mu kika kye. Honorable ku nsonga eyo bwe tuba tetwerabidde omwana ono we yakolera P7 twafunako era essimu y'emu ng'eraga omwana tafuna buyambi. Kino tekikozesa munnange si P7 okuva ng'ali mu P1 omwana oyo yakola nnyo amawulire mangi nnyo ng'omukyala saagala kuddamu ebyo kubanga kati obwongo bwange buli nnyo ku kirala naye ekyendowooza ekiyinza okugyawo sitole zonna ezo omukyala omwana amumpi abeere mu banne n'okumanya kika ki. Sirowooza nti ojja kutwala abaana bonna baddeyo ku ssomero abange abatali bange ababakwano bange kuba bonna gyewa ojja kusanga bikono wa mukwano gwange naye neekwanyakwanya ne n'asoma n'aba bannyinaze abaafa nabo basomye. Kaakati sirowooza nti ye nja mulekanga awaka bali bo bagende basome ye mulekewo baleme mukozesa katemba omwana muwala bawaayo feesi ye kikyamu bamukwate bamumpa abeere ne banna abeere mu kika kye. Bali bakwaddeko ku mwana ono n'omulabako nga gwe taata oba n'obeerako naye? Simufunako kubeera naye kyekintu kyensinga okusaba era bakikola bagambe ekintu kimu ti oluwumula ajja abeere eno mu kika kye.
ojja kulaba nga tojja kuddayo kuwulira story kubanga munayo omwana abeerawo ng'abantu bakubalirako bingi oluusi nga ate tobirina. So kintu kiri kimu nti nze namusasula ensuube njagala yiga empisa nabatamutwala n'agaana nti essomero ndigaana gye yamutwala ne bagamba nti akubye omusomesa ne bamugoba era teyambuulira ate bazadde bye bakola ki bye bambuulira luvannyuma nnyo kati gyamututte era gyagenda okusanga nga we yabigendedde okupipanga obikola bambanja emitwalo 6 kuba nina abaana b'empeerera bangi era abamu siziwaayo lumu saagala kikulimba kaakati oba okwo kwe kumubonyaabonya olaba bwamugaana ogenda mu ssomero lye nasusudde edda saanyega nagamba watya bwagenda n'afunirayo ebizibu omukazi wakwegendereza nnyo so kati n'olwekyo kiri kimu bamuleete bwawummula ajja abeera eno mu famire ye temuliddayo kuwulira ku mboozi ya mwana oyo kubanza omwana wange saagala bamuteekemu ebyo mwana muwala akawo omukyala yagenda n'afuna looya n'amugamba amubaliremu sente zeyakozesa mu covid halo zeyakozesanga zitya ewaka nti omwana zeyalyanga mu covid ne bamubalira miliyoni 6 nti omwana yakozesa miliyoni 6 mu covid era nezikwata nenzibawa nezikwata neziba miliyoni 6 era nazibatwalana ku kooti gye basasulanga oba kooti nga baziteeka ku simu naye nenzibasasula ebangamba omwana yalya ebintu bya miliyoni 6 mu kiseera kya covid kyokka mu kiseera kya covid era nezikwata nenzisasula nga kisaagala kuteekamu mwana bintu katemba right now ni musimu yafu naye sinaba kudda ku ssomero ensonga ennembese z'okudda ku ssomero sinti oba njagala requirements sinti oba pocket money wabula nsomera school fees tugenze tuzunze mu makoti nzire mama wange agezezaako buli kimu yansomye era ng'abajja mu media kubanga naye waliwo back then nakolera results ennungi mu P7 mama wange bwe yajja mu media we bambuuza oba tata wange asasulira school fees because tayagala ku nkono n'alinnya lya tata wange kubanga akimanyi alina baalabirira alina abaana abalala alina famire endala tamwogerera bubi tajjayo mazima nga bukiri nange ekindese wano si kumuvuula nzeze bane munengerire tata wange wange sandyagadde butakola bino bibuuzo ndi musinyafu kale ebirala bireme naye school fees si mungi nze ne mama wange tuzunze ku makooti tukubya amasimu tuyise mbe tumanya bayinza okutuukako nkukubidde ngezeza kufuna amasimu g'abantu kukubu bandi bonna nkukubire kasitoli eddoboozi nga lyange ng'ojjako naye bambi nkwegeeridde nalina omutaso omuntu waba yenga omuntu oba katabulabi information yemenolidde kimumpeereko nze personal needs omuntu ebyakusomera poketimani ebyo nabivaako kyenjagala saawa zo kyenuubirirwa kufuna mpapula nange neegase kuba omuntu mu future naye bambisa mamange ekimanyi no video wogirabirako ogenda kunyiiga ogenda kuyisa bubi kuba bino ebintu bya media sikujja kwogera personal issues zaffe mu bantu tobyagala nga abadde agezaako buli kimu naye wano jjojjozi abadde mulwadde nga ndaba tena nakyasobola kukolawo nga ndaba era ebibuuzo ebituuso butabikola n'engamba kanzije wakiriko kuba kimanyi ne bwenkwata ino video nengimusindikirayo ng'omuntu mu inbox tasajja ne bwagiraba aba talina kyagenda kukolawo naye mbadde nsaba abantu abamuli okumpi wakiriko bwaliwo akimuŋŋambiddeko kuba ndaba bino ebintu byezeemu nga byali mu P7 kuviira ddala wansi kuviira ddala nga ntandise okusoma kuba mu P7 enzikira nalwala nnyo era ne mubuuza gye nasomera primary gye namalira primary nze sijjukirako taamu enayinayina yali ewedde nga tebangobye emirundi gisukka mwena school fees naye nga bweyogezaako nempya tata wange kasita ngamba nti no halo onomira nga banzijjako ku ssimu lyokuba nali P7 nalwala nnyo nalina stress nga mungi kana okunteekako oxygen mu wheelchair
era ebibuuzo ebya PLP nabikola nva mu ddwaliro bwe ngenda ku ssomero naye era nenkola bulungi nenkola aggregates 7 kale nze nze nali disappointed kuba nali mugezi nera nga nsubira genda kola 4 aggregates naye nenkola 7 naye ate at a certain point nenfuuka proud kubanga nalikola nva mu ddwaliro nendowooza banyetwanga agenda kunyenyumirizaamu oba ntwale mu ssomero lye nali njagalira eya secondary but to my surprise tewali yadde message nafuna nalowooza nti bwe nnaasoma obulungi nempita mu P7 nti oba onansiima oba onanjagala oba ononnenyumirizaamu era nga ndowooza nze mbirowoozo bange nalaba bwe nayita ogenda kuntwala mu ssomero ogenda kulaba ng'omwana ogenda ng'abaana abalala bonna bonna to my surprise neka congratulations saakalaba kawebale kusoma abaana balala n'abaagwa olina abazadde baali basanyufu kubaabunze mama wange yaliwo ebyo byonna nembikumira naye kati nentuuka wanino secondary nzino twafuna essomero lyetusobodde anti amasomo gonna gonna ge nali neegomba ge nali nsomerera ennyo ntuukemu saagafuna kyokka nga nayita nakola bulungi ebibuuzo byange naye era nali sigasobola school fees na senti nandibadde simbonze ng'omwana sirina kintu kyona kinandisabye tuoba kino oba kiri naye bintu bingi bye neegomba nze ng'omwana